Amannya gange zedde not 56 amazima gali nti gulu badde mpulira ye first time yange okujjayo naye bulijjo badde mpulira gulu enyirira gulu ekolaki naye omanyi amaaso g'omufiriga gakkiriza galabyeko ntuse gulu yanjawulo kakati mu Sevenomics abantu abasinga tebakitegeera tugeraageranya mu gyensanvu mu gyekinaana paka kati tisaawa za leero ebintu tubikolera waneeno wa mu ggwanga Uganda omuntu eyagendanga mu Dubai abamu bagamba Amini yanonanga ebintu ebweru n'abituleetera saawa zino munnanga ebintu byakyukamu bino n'abantu tebabibalaga tisaawa zino ebintu bikolebwa waneeno mu ggwanga Uganda tugezaako okubalaga enjawulo eyaliwo edda n'enjawulo eriwo kati. Amannya Justin okuva mu Namukadde Association ate nga ndi mu kibiina kya DCCU so bannange ntuuse gulu neneewuunya ababaka abamu betwalonda tebannyonnyola abantu nabbabuulira Uganda yenkana etya obunene n'obulungi obugirimu so abantu abamu bamanyi nti bw'obeera e Kampala Uganda yonna oba ogimazeeyo. Mwana wattu ba buloga bwe batyo bwe beesitudde ne bagenda eggulu bakiise mu Sevenomics. Yes, mu Sevenomics. Nze tebansasudde nkola story mmanyi ze sirina side jjengwa sagala ogamba SMX naye bakusasudde tondabye eyo mu kavidiyo ako nendoza zibeera zizze neera nzikwata kubanga nagambye waneno munfunire essimu Samsung A6 series like 20 okudda waggulu oba iPhone 11 okudda waggulu nemugaana kati we baleeta akasente ka mu Sevenomics lwaki mbeera sikakwata naye tebakampadde era tebampise era siriiyo. However mbeera nina okubeera nga updating abantu bange wano ku SMX Media butya ekintu ekiri mu kubeera nga kitambula. Abatiktoka bo ekintu kineeno bakitwalidde ddala okubeera serious ndabyeko Ramadde no n'abasigadde then ne ba bloggers naddala ku Facebook YouTube sirabyeko nnyo bangi aba YouTube okusinga abakikwasaganiza ku Facebook ne TikTok basobodde okubeera nga babafuna basobole okubeera nga bagenda bagguse ensonga eyo gye baliko kankuteeko obutambi bwabwe nga beeyogerera osobola okubeera nga obyerabirako naye wano ku SMX Media nyiga bunyezi notification bell eyo nyige ne subscription button eyo tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Oba oli abannabyabufuzi bababuzaabuza ne babakwata obujega okwonoona ekifaananyi ky'ensi yaffe wano tuyimiridde waaliwo ntalo na butabanguko naye olwaleero amazima tugenda kukulaga nti olwaleero ekibuga ggulu n'ebitundu ebyakyo bikulaakulanye oluvannyuma lw'olutalo kubanga pulezidenti yagamba nti okuggyako abantu emmundu kyokka tekyali tekibamala kutereeza mirembe wabula balina okuzzaawo enkulaakulana abantu baddemu bazimbe from zero naye nga tulaba emirembe n'okunyirira n'enkulaakulana ate nga n'omuntu wa wansi jjukira mu Sevenomics twabagamba addamu ekibuuzo ekyebyetaago bye ebya buli lunaku ekibuuzo ekyetaago kya buli muntu emmere okulya okwebaka obujjanjabi obukuumi ebisookerwako kinyinza okutegeeza nti tuli mu ggulu tuli mu Northern Region tuzze okukulaga mu Sevenomics babibanyonyodde tuzze tubibanyonyola mu Sevenomics kyeki kati tugenda kubalaga ggulu eyalimu entalo omanyi ggulu kyekibu byebimu ku bibuga ebiruddemu entalo era ebiruddewo okukulaakulana kati ate tugenda kukulaga nti ate ekulaakulanidde ku sipiidi okusinga n'ebibuga ebyalimu entalo security ggulu emirembe mwegiri ggulu nnyonjo in fact tugenda balambuza ekibuga n'ab'e Kampala mwegombe ku ggulu wano teri kumala gasuulasuula buli kintu Northern si ggulu yokka Northern Uganda yonna tugenda gibalaga nga ba DCC gwe mulimu gwa nze Jeje Mackenzie kyensobola okwaga kiri kintu kimu tumaze ebbanga ddene nnyo nga tubagamba mu 7 ebirungi byakodde Uganda bye bino na bino naye nga bangi bagamba bye mugamba byakoze bye biriwa era mutulwa bujulizi ki n'essaawa ya leero tuzze okuba displayingira ebirungi mu 7 byagasse ku Uganda okuva bayingira mu buyinza kuva mwaka gwa 1996 mpaka essaawa ya leero. Bana bange amanya Frank abaho olwaleero tuli mu Northern Uganda mu kitundu kye bayita Gulu Town tuzze kubalaga tuli ku mulamwa gwa mu Sevenomics tuzze kubalaga Uganda right now weri ebirungi bye tuyina abantu b'eggulu abeeno mu Northern babakwatidde ekiduuka kino ne ba detach ya Kapeeka ebintu byonna wano bifuna ku lice nga biva mu Kapeeka Industrial Park nojja ne basuubulira abantu b'eno mu ggulu n'emirerwano ebintu byonna ku cheap price mugenda bisanga nga wano temugenda Kampala oba Dubai kino kye bayita mu Sevenomics edda abantu balinyanga ennyonyi ogenda ebweru okukimanga ebintu but right now bu district egenda kubeerawo offices oba wetugenda osuubulanga ebintu ku bei lice eva mu bei ya factory so kye bayita mu Sevenomics tugenda mu maaso n'okwongerayo ku lwaga ebirala. Amanya Justin okuva mu Namukadde Association ate nga ndi mu kibiina kya DCCU
so bannange ntuuse eggulu ne neewuunya ababaka abamu betwalonda tebannyonnyola abantu nabbabuulira Uganda yenkana etya obunene n'obulungi obugirimu so abantu abamu bamanyi nti bw'obeera e Kampala Uganda yonna oba ogimazeeyo naye nze ntuuse eggulu ne neewuunya ndabye enguudo eziri eggulu n'endowooza oba ndi Bulaaya so ng'ate ndi ggulu so bannange ababaka betwalonda munnyonnyola abantu ebirungi President Museveni byakoledde abantu muleme okubisirikira so right now tuli ggulu tugenda balambuza ggulu obalaga biki ebiri eggulu amakolero agali mu ggulu ng'ebintu tubyesuubulira wano so Dubai ndowooza ngamba tumusiibudde n'ensi endala zonna ebintu tugenda bijja wano ate nga tubiteeka mu maduuka gaffe nga tekuli musolo tekuli transport tweyagale paka kuwulira bubi era nze nebaza General Salim Musale ne President Museveni nti mwebale kuyamba omuna Uganda oweewansi atandikirwako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mu kisibo baswaba n'abali eyo Mukama yeebazibwe. Kakati mu Sevenomics abantu abasinga tebakitegeera tugeraageranya mu gyensanvu mu gyekinaana paka kati tisaawa za leero ebintu tubikolera waneeno wa mu ggwanga Uganda omuntu eyagendanga mu Dubai abamu bagamba Amini yanonanga ebintu ebweru n'abituleetera saawa zino munnanga ebintu byakyukamu bino nno abantu tebabibalaga tisaawa zino ebintu bikolebwa waneeno mu ggwanga Uganda tugezaako okubalaga enjawulo eyaliwo edda n'enjawulo eriwo kati bino tebabibalaga saawa zino ojja kwewuunya nga tulina edduuka bweriti eri displayinga ebintu bye tukolera ekapeeka waliwo security abantu beeyagala abategeera basuubula so mwenna abali eyo tuli waneeno ggulu okubalaga biki Museveni byakoze saako ne gavumenti ya Uganda byekoze tugezeeko nnyo okupromotinga ebintu bino ekyo kye bayita patriotism. Olwaleero tuli mu Northern Uganda mu kitundu kye bayita Gulu Town tuzze kubalaga tuli ku mulamwa gwa Sevenomics tuzze kubalaga Uganda right now weri ebirungi bye tuyina na Uganda batulaba banange wano tuli bayitawo made in Africa Uganda obagite miyawo nga ekitebe ekikulu kisangibwa Kapeeka eno branch ya Northern Uganda wane Gulu City. Saawa zino tuli ggulu ng'era enteekateeka zino za mwami General Salim Musale ng'akola factory eziri mu 29 Kapeeka ezaggwa ng'ekiruubirirwa kye oba ekirooto kye buli munnayuganda kubanga asobola okwetuusaako buli kimu naddala nga tunuulidde nnyo omuntu wa wansi. Kati tugenda kubalaga ggulu eyalimu entalo omanyi ggulu kyekibu ebimu ku bibuga ebiruddemu entalo era ebirudde okukulaakulana kati ate tugenda kukulaga nti ate ekulaakulanidde ku sipiidi okusinga n'ebibuga ebyalimu entalo security ggulu emirembe mwegiri ggulu nnyonjo in fact tugenda balambuza ekibuga n'ab'e Kampala mwegombe ku ggulu banaye tuli ggulu nga twabagamba ffe aba DCCU twasalawo okubatuusaako ebintu ebirungi gavumenti byekoledde abantu baabwe nga tebimanyi saa zino tuli ggulu era nga tugenda balambuza ggulu okuva ggulu we yatandika empaka essaa zino weeri so weekuumireko tovaako bangi bagamba bye mugamba byakoze bye biriwa era mutulwa bujulizi ki n'essaawa ya leero tuzze okuba displayingira ebirungi Museveni byagasse ku Uganda okuva bayingira mu buyinza kuva mwaka gwa 1986 mpaka essaawa ya leero. Anya nze Rachel the Blessed One essaawa zino tuli ggulu era nga twazze okubalambuza batya ggulu weekulaakulanye okuva gavumenti lwe yajja mu buyinza. So Asla Technology Mrs. Majid era nga mbategeeza nti Gulu is becoming the new Dubai of Africa quoted by General Saleh. Gulu gamazima kyekibuga ekigenda okufuuka nga Dubai mu Africa wano. Abagalwa abalungi katusubire nti mwenna muli bulungi nga bwe mutulaba bano batuyita ba DCCU mu bufunze kye twandise digital content creators.